Omukazi nga jakwata simu ya Josh. Omwami anaaba afunye message nga tasoma message. Omukazi nga tadda mu message nga teyeetuminkiriza. Ate automatically woba oyogera n'omwami n'akuddamu oba olowooza yeye kumba ayogera ne kino kikazi kya bannange ayogera na kampwankimpanki ka Joshi kisanyufu kisinika ebinyo kirowooza mba nvumye kirowooza omukulu yayogera nakyo kumbe kyekyo bebi wandiika ogambe mpunyiriza emiwunyo mpunyiriza emiwunyo ku saidi ya Joshi Saabenzi. Yes, okay, right. Katujitandike bulambulamba ekitundu kyaffe kyakubiri. Nakugamba oba oyagala okulaba ebitundu ebirala byonna onyiga mu kafaananyi ka channel. Wansi wa firimu eno gwagirabidde ku YouTube onyiga mu kafaananyi ka channel okulikinga nsonga nkulu besti kitundu kyakubiri Josh oba Saabenzi Josh. Abantu batwogera ku Josh Omunigeria muli some original names buli womulaba above Josh Omunigeria. Are you looking for something? Kati wano wetwasemeyo kulaba nga bakomyewo anoonya essimu ye naye ate essimu twagirabe mu kitundu ekisooka nga gwe yali akwana Lola ye yagitwala kubanga yali amukwana amuwadde essimu mbw amuteremu ennamba ye omukazi n'ayingirawo omukazi kanjikubeko. You don't have to. Bambi teoteekeddwa gikubako kirangako simu ebuze nga tayagala bagikubeko. It's my being someone's possession. I need to mugamba kanjikubeko omuntu omulala ayinza okuba nga agiyina kale malaga kuba mbutufu nga reasoning temala kazi n'agikuba kati gwagikubira Lola. You could say that. Lola ayine mukwano gwe basanyufu ate yafunye simu empya eyitamu kale agenda ogirawo ati. This phone is ringing. I think okimanyi his wife is calling. Mukazi we yavuga yakuba essimu. Kati ogenda kola okamukwate muwe ebibye sirika gwe muwe ebibye. Yes, please, I'm the wife. Nze mukazi we. It's my husband's phone. Simu ya bba wange. Somehow, somewhere. Ayinza okuba mubuzeeko mu ngeri emu oba endala. See you so come. Nkusange wa munange ogituwe essimu eyo. Is that what your useless husband told you? We bawa atalina makulu ebyo byagambye. Excuse. Labayo. It or leave it. You are married to a mistake called husband. Kiriza gaana omusajja gw'olina okumuyita bbawo nsobi. Have you insult my presence? Gundi tojja kuyisa mba wange maaso wootyo. That's still defending that pathetic shit. Gundi pathetic ebigambo bingi nnyo bitegedde. Mwenzo muwumba tuutu. Toddamu ogikubaka mugobye ku ssimu ye. Obadde yabbaawe kati yiye. Ogwo guwedde. Baby. Okimanyi kiki? With the name calling. Do you know this girl before? Okimanyi ono omukazi akumanyi? Know her? I've met her. Simumanyi simulabangako. She calling you names. Kiki ng'akuyita amannya go. Hold of your phone. Naye kirala yafunye ate essimu yo. Maybe she stole it. Oba yagibye. Tomanya agabige wano geekaza. Okay, the parts Lindako. called you useless. Akuyise useless pathetic cheater kiki. Confused as you are. Wabula nawe ndi confused nga bw'oli. Husband. Ndi pawa atomanyi. Kati onsuubiriza mu biiki ebyo baby. Yeah. Oyagala kufa kumula wammate. Oba mbadde ndowooza na biki. Girls out there, those useless girls out there. Abekazi ebyesiba ku basajja. Have to get a new phone, okay? Kale tufune bufunyi mpya eri tugireke. Bankubira essimu nze mbalage ogifuna otya please. Nange wange nakuyiga kati. Wayo. Olaba ogenda kuyiga kati apu yayiga kati nabaterayo musomo gw'okutwakinga essimu. Essimu oba ogirimu ng'ogikozesa method namba 4 osobola ogifuna. Waliwo ne method endala weetaaga okubeera na email y'essimu yo otandikira okugitrackinga wabula yo erimu police case. Nina ba detective abakola ku nsonga eyo gwe mbusimu yeekubuzeeko bakubbye wano gwe nkoonaako nze nkuliikinge ku wa poliisi oba ku poliisi ba detective abakola ku bintu ebyo
Essimu yo gifune n'ebyobugaga bye biba bibuliddeko. It's not bad. Anti video of more value. Kati bano nga bali mu buliri. Ali eno mu buliri. You like good things, though. This is actually nice. Bambi omanyi? I think it's perfect. Ekyo bayita mwalo nagamba nze kino kisiimi. Okay. Abebi nina kye mbadde ndowoozaako. We've saved enough. Omanyi tusevinze sente ezimala. He start paying and stuff. Watya ne tutandika okusasula ku nnyumba eyo mu bitundutundu. That's not a bad idea, but Kirowoozo si kibi naye. I was to do a one-time payment. Mbadde njagala ngisasule lumu documents zonna bazituwa omulundi gumu. Kati balina sente ze basevinze okusobola okugula ennyumba. N'omukyala abadde agamba tusevinze over 60%. Lwaki tetutandika kuwaayo mu bitundutundu? At least 40%. Tejja tulemerera. Ko omwami 60% of the fee. ayagala babeere nga bakola ki? Nga bajjira omulundi gumu. To complete it. Ulira. Baby, Olaba baby. trust me, I completely understand you, but Mbutuufu nkutegeera. for this house for a minute, Ne bambi tusobola okulindamu. money for anything else, trust me. Sente ezo tetugenda zigula mu kintu kirala kubanga tumaze ebbanga nga tuzisevinga. I agree with you. Kale nkukiriza mwami. We're gonna get that house. Aisha njagala bagamba awo mu buliri awo wabaawo ebiteeso eby'amakulu. Singa okuzimbuluka kuba kuwedde. Mate munaba kwetaganjula. Saabenzi Josh afunye ekikazi ekirala. Naawe bebi kankuwunyeko tompunyako. Ne bebi lwaki ogaana okuwunyako? Stop the pretense. Tufulekera okweyisaako. Be asking you. Kiki? Please don't stop me from talking. Bebi tondeka naawe njagala. Fulfill your promises to Nze tuukiriza ku birooto byo. much as you want. Ojja kubeera ng'ofuna buli kyoyagala ne gwe kati munne muntu n'omusuubiza ebisuubizo naye nga tolina ky'otukkiriza. Azimbyewo amatama. I know that I promised you a Dubai trip. Nzikiriza nakusuubiza Dubai trip. I'm going to make it happen. Naye ngenda kifuula kijja kubaawo. And Ddi give breath to your words. butuufu nze ebigambo byo bikole ku makulu. Give birth to your promises. N'otunuulira ebitaba naye nga tebirekeka. Manyi? Just pick a date and I'll make Kati yogera date nze nkutwalirewo e Dubai nga tannataganjula. No empty promises. Abakyala mukozesa nnyo abaami ensobi singa abatannagira. Oh, now you're smart. Kati ogwa kunze nsobola okuba ne soba mwaka akaseera naye tuba tuvuddewo n'embibazaamu nga maze emikolo n'embazaamu nga kyensuubiza kya busiru. Ogambirawo mbadde nnyimbye. Ogambirawo mbadde nnyimbye bebi nsonyiwa. Kati ndi soba tukiddemu tukyogereko. Omukulu teyasuubiza Dubai trip bunambiro. Kyokka ng'abadde akyakitwalidde naye gwe okugenda e Dubai okimanyi. Wali transport si wa kanaana si wa mutwalo. Ezo ssente bukadde bwa nsimbi. Kati bambi kisajja kyattu kiyeko yadda kikola emirimu gyakyo ate kinyumirwa. Naawe bakyali bange bemmanyi bakola mu kaabuyonjo n'omulimu bagwagala. Kati yeyeko yadda ono omufirimu eno. Good day, Pascal. Namugamba oli otamu nayeko yada. I'm fine, man. Nagamba ndi fine mama. I'm always doing my job. Era nkola mulimu gwange. Nagamba ndi mwesimu. That young man. Butuufu. You know, you put your all in this job. This Omulimu guno munayo gwewaayo gwenna. Gwewaayo wenna mu mulimu guno. Newankubadde nga si gwe mulungi. But I also admire you. Mugamba munange nawe nkwegomba. I think you deserve the best. Era muli ndowooza osaana ekintu ekikyasinza okuba ekirungi. Oli serious. Nayo mpaanya nnyo. I speak nothing but Bonna isikuwaana naye mazima gennyini. life, and you are the You best. deserve the best. see that my husband is to Kyogamba have me. bba wange wa mukisa okuba nange Husband is the Lord. nnyo ye musajja akyasinza okuba ow'omukisa mu nsi yonna. Thank you. Oba nze mbeere waaki okuba ne ba besti bano Perfume. noona abadde tannalaikinga olaba weyaaka like gwe nno tonnaba laikinga tugire. Really? Kati bambi yamuwaana namugamba kapafumu ako nga kawunya bulungi. I
Nambulira yakajja. Get it for you if you don't mind. Oh, really? I would love that. How much is it? I'll just Meka munaye nkakunzi mama ngenda kakuleetera ku biru yange. Thank you so much. Kati yeegombe ka perfume yekoyada ke yeekubye. Owulira bulungi ekintu ekyo. N'ayagala akasasule yekoyada n'agamba mama kabalire ku biru yange ka perfume ako ngenda kubeera nga nkaleeta. Bamazima Salon and Cosmetics batumiddeko nnyo Deborah Nazama ku TikTok omunoonyeeko abagala osibe enviiri ezakabi. Bamazima Salon nansana bakabi nnyo bambi mukazi wattu akola kyategeera kutumiddeko nnyo Best Deborah. Plan bija asibire enviiri ze. Hi, sorry. Baby auntie wuno Josh but nange. Is Natasha? Oli otamnagambita Natasha nuts. Wow. I'll say that you're the finest Tash I've ever met. Okimanyi gwe Tasha kyasinze gwe nsisinkanye. About yourself. Thank you. Nawe toli mubi. Listen, I hope you don't mind making new friends. Nkasube tofaayo tubaba mikwano. Oh, why not? Tewali You buzibu. can actually go to somewhere. Osobola n'okuntwalako out tewa. Right. Tashi ng'alina obwangu. I would love to, but I have somewhere important. Nandyagadde naye ekyamazima nagyendaga. I'll call you. Kale nja kukubirako. All right. Take your number. Ogire ompe ku namba ey'essimu. Era akyagaba amasimu bamunyigiremu ku kyeyalaba. Yeetoolamuko katashi mu face kakabi. Nalaba oba ebitakkiriya. Tasha anaafuna akalimuona n'amangu. Kiinako nno nakyo kiteenna Joki. Takuba watali bita. Nigeria. Lord have mercy. Nako kakulu Katonda abe n'ekisa kubanga ekiddako ku bulamu bwa Tash naye takimanyi. Kati enkeera omukulu yekoyada yasuubiza ka perfume yakajjewa nabagambye perfume zino waliwo mwana muwala bamuyita Deborah okuva ku Bamazima Salon and Cosmetics nansana abukolera ddala perfume obwakabi obuwunyira ddala obulungi ennyo okuzaama oba kusiba nviiri kuyiga kusiba nviiri makeup byonna asomesa ate era abikola. Kati yekoyada yali akavaawa. What are you doing here today? Kuba mazima namugamba okola ki wano leero off day yo. But I came to see you. Naga munaye nkimanyi naye nze kulaba. Welcome, please. Kati ojja otuulire mukozi waabwe ku geeti wali n'ebweru mu bimuli oba kyekyo. Sean, I promised you yesterday. Munaye perfume gye nakusuubiza. The one I liked. Eri gye nayagadde. Avuddeyo bambi. N'agireeta perfume jjukira yagambye eri ku biiru ye. Yali omukozi gyagulira. Exactly. Agenda okawunya naye nga keeko kennyini. Thank you. You're welcome. Omukulu ke yeekuba. Thank you. You're so kind. Nagamba oli mulonzi. Oh, we know. Mama ndowooza kati nteme. Yes, I have to walk. Amangu ago. To go. Ate munaye nkya nina okola kati n'okgenda. All the personal things. Omala okwetegeka n'ebintu byo nkaale. Great day. Ombe oyinza okuweerezaawo omukulu n'akomawo negimunya. This is nice. Bambi yasanyuka mukazi watu n'akeekubamu awo. Yekoyada yavaayo essanyu limubuganye mu birevu. Ano Best atanna liking ufa kinensi. Ufa kinensi likinga gwe naawe. Yekoyada yamwenyereketa n'ayitaho. Finally. Mwacha kitegeeza okutonera ku mukama wo gwe. Yeekubeko kantu nga yeekuba ku ssente zo. Olaba waasiima n'akwongeza omusaala. Ate mukama wo aba mukyala n'asiimira ddala na kintere mu comment section. Kati okudde wa Josh wabula bannaye Josh ayina ekikazi wallahi billahi tallahi nkubulira ekyana kiyina ebininkini nabengejje kyebaseemu awo kati bakulu bannange balina ebiraba bye balaba ingini yawire olaba wokyawo ingini yawire kabulaza enoka tulina masiko nyabo
kati awagira esimu y'omukulu nevuga wali ne vibratinga efunyeko ka message Josh ali mu kiyiga anaaba esimu ye agirese mu ddiiro eitali eri ku dining mu eating room si mu sitting room eating room omukazi nga gyakwata simu ya Josh omwami anaaba afunye message nga tasoma message omukazi nga tadda mu message nga teyeetuminkiriza ate automatically woba oyogera n'omwami n'akuddamu oba olowooza yeye kumba ayogera ne kino kikazi kya bannange ayogera na kampankimpanki ka Joshi kisanyufu kisinika ebinyo kirowooza mba nvumye kirowooza omukulu yayogera nakyo kumbe kyekyo baby wandiika ogambe mpunyiriza emiwunyo mpunyiriza emiwunyo ku saidi ya Joshi Saabenzi mukazi n'ateekawo essimu naye ng'akoze kyakoze nange bwe basuubiza okugenda e Dubai essimu ng'addamu amanyi ayogedde na mwami ekigende kigwe mu mbooko kiyinawo kati omukulu ava mu kiyigo alowooza ensi nsanyufu kumbe ensi emuguddemu. Waliwo kintu kye ngenda okuyigiza besti mwami. Olaba abakyala bano bategeera nga ffe munnange. Ate ekyennaku kiri nti bategeera n'okutusinga. Wulira gu statement ogwo. They have more senses than we do. You get a point. Kitegeeza ki? Asobola okutegeera okukirako. Kati osobola okulowooza mbu omuzanyira ku mutwe. Kumbe naye akuzanyira ku tugirabe. Saabenzi Joshua film gy'olaba ku Video Joshua Films Official YouTube channel. Mukulu yatandikira bali we baakomye. Kyemanyi omukazi message yazisangudde. Ne mutuvu kyamuluma. Omanyi okubeera ng'obadde n'omwami naye ng'oteekawo n'omukono ne bagutemako singa waba wagamba bbaawo yandiba ng'ayenda ng'omuyaaya abadde simaati mwenzi naye mulimu abenzi simaati nga tosaana kumanya. Kati Namizungo ye mukwano gwani gwa mukyala Joshua w'omumaka. Kati ye akola eno mugundi masaaji bituwe bityo kitegeera. Kati wano tewali happy ending. Biba binanyuma wano okujjako nga yakoze ku musajja ne gazeebwaza wakati olaba ebintu ng'ebiti. Najja aleete ebikola. Mukazi watu yakwata essimu akubire ku mukwano gwe Namizungo. Ne mbutufu nga si musanyufu. Why? Hi, Hilda. Why, Hilda? Please, I need you to come to my house. Bambi nkwegayire janguke wange. Serafina, are you okay? Kiki oli okay mukwano? Sound cranky. Nga uli kabulala. Can't talk about it on the phone. Tusobola kyogerawo ku simu. Frederick will soon come downstairs. Bawange ali waggulu. Need you to come, please. Agenda kubakkirira naye bambi jangu ewaka kati. Even soon, just come to my house in the next hour. Bambi musaawe mu nkwegayidde jangu. Bambi kyamusuukako nga yeetaaga okubaako ne gwayogera naye. I don't understand. What's happening here? Era sibitegeera. Rafin is practically crying. Onaakubidde akaaba. I Tebaba have a fight with her. nga balwanye ne bbaawe. Mukulu onaakolako pozzi omanyi Namizungu watandika olugambo. Namizungu watandika olugambo omulimu gujja luvannyuma ow'omu firimu eno. Besi Namizungu ngutumiddeko nnyo. Oyo komenta mulabe edduka. Nagambe mu movie obuddako nga kutumira kuba ale commenters.
mu comment section mpiningayo ba ale commenters tugenda kubanga tugira. Tell me this is. So yamugamba munaye sooka omulire tuŋŋamba nti bya ddala. I wish I can close my. Ng'ekituufu yagamba nti kale singa Open them to mbadde nsobola okuzibiza amaaso gange. just to find out that everything is an. Nengenda okutunula nga just illusions oba si bituufu. It's not. N'ekyamazima It's a reality. bituufu bya ddala. True. Muli agamba kale singa mbadde ntambulira mu kirooto. Planned a trip with his side chick. Okimanyi bbaawa ng'agenda twala side chick Dubai. Used the money that we've been saving to buy our. Ng'akutte ku ssente ze tubadde tusevingira okugula ennyumba. With men. Gundi n'ekyo ekiri ku bakazi ku basajja. Do men really want? Abasajja baagala ki? Ogw'omusomo kwe kuli What is it that ku YouTube channel ya Plan B Official. give them everything? Omusajja omuntu gwowe buli kimu It's fine. n'alaga nga takkuta. They still go outside. Era bwogenda ebweru olina ebita olina empumumpu olina biki olinga kinyankole kyennyini. Swale tolinga kinyankole okuumuuka kati akimye ekyewalala. Ridiculous part. Amugamu naye olaba ekisinga okunnuma. He also paid for her spa treatment. Seba omukazi yamusasulidde ne spa gye bamunyigira amasaagi. He wants her to look good Bw'abeere anyirire before embarking on the trip. nga tebannagenda era ng'akomyewo. Ekiki bami mukazi wattu gaamuyitamu. So, Yamugamba testing him, asking for the best spa that. yabadde amutextingira ng'amubuuza best spa. I walked in, Munaye we nakwatidde essimu. leave for him, he was in the bathroom. Ye yabadde mu kiyigo ng'anaaba. I replied her, Ne muddamu omukazi. take her to your spa. Okimanyi mulagiridde ajjeewo. Good. Weebale. This is the most Gundi interesting part. ako kapaati kasuufu nnyo mu sitole eno. You acted Kati omukazi in her those direction. waliwo babadde boogera abadde abuuza hani sipaaki gye ngenda okukolera masaagi Yes. oba ngenda eri mu fantastic ewa chicken namugamba ewa chicken olabata basajja ba kati gw'omuka nagamba namulagirira sipa eya mukwano gwe kennyini No street urchin. baasi kati mu sipa gye bamulagiridde My friend. nagamba teri malaya ya ku street egenda kusanyawo ssanyu lya mukwano gwange nagamba omulaba It is time for you to take your own pound of flesh. tekadde on the otandike slave. okweddiza ekikyo so si ziri malaya It is time. omukazi bamulagiridde sipa gyagenda mbu okukolebwa Then to save that bitch. baapi ayagala mbu alabe malaya eyo ng'ekaaba I was glad to see it come to pass. amugamba nange nja kuba musanyufu okukiraba nga kituukirira I have a plan ninawo pulaani suitable for your life. ate ejja kukolera komuleese ewange wesirikire kati wandika ogambe impunyiza emiwunyo some miwunyo location is winning here egenda mu maaso kati Saabenzi Josh ng'ali mbuli ne mukazi we wano wenjagenda omanyire nti omukazi aba mugezi kino omukazi omugezi kyakola There's this conference coming up at the end of this month. musiru nga tayanjula conference kumbe conference gyagenda okwanjula bagimanyi omwezi gye guggwerako ngenda mu conference Initiated by the chairman of my firm naye chairman wa faamu yaffe to hold in Dubai. tugenda Dubai conference gundi Dubai already yabimanyi omukazi I know it's sudden, but namugamba bebe nkimanyi kiguddewo kifuuyifuuyi call and I have to be there. ne bambi nze alina okubeerayo Dubai conference yamugamba Are you attending this conference alone or ogenda giberako wekka oba ne bakozi banno okuva ku mulimu Well, nagamba byolaba the only one assigned to represent. nze nzekka gwe bawandiisiza ngende ndi presenting company okay I see? nkiraba Big win for you then. kirungi gy'oli Oh, baby, bebi naawire big win for us. kyaffe ffenna It's for us. kirungi eri ffenna ero gwe I'm happy for us. kale ndi musanyufu ku lwaffe The energy, you know what? To celebrate. nga tusooka celebrate leka nitsokoleka
awo ng'omanya In the mood today. mbutuufu siri mu mood honey. Serious headache. nina omutwe ogunnuma okamala nnyo ogunkubira ano mu kawompo. Need something you want me to massage? ndako bebi nkube ku masaji nedda tekyetaaga masaji obulumi buli mu kawompo. Sleep. pulizi weebake bwebasinga tontaganjudde mukwano ebyo kasita otandika obbiraba besiti mwami besiti musajja omukazi kye kitonde ekitamala gazira kutaganjulwa ekyo nkikubbiddeko okuggyako nga waliwo embeera etagatta kati buuka onyiugambe naye mukazi wange kitagala mutaganjula kati munnange wayo gwe bapulaningira kati mweno sipa ya namizungo sipa oli omukazi gyagenda okujja omukolerako kati banno nga bapulaninga amusomesa byagenda okukola ne bannaye mukama katonda wa katola bino obitabula bulungi kakatsa nti obiteekawa nja biteekawo n'omutima gumu olowooza munamizungo sipate bagenda kwasayininga mukozi mupya wano kuba ndaba ali ku interview bano bali mu ebisaano noyisaako ne wano ku mikono bwoti okakasa kyekyo kyennyini bijja kukola bamuyinamu pulaani amaaso baasi ekijja si mmere kunywa ekijja si nnyunyu kuyonka my friend akuwalana wawerekerwako akubanja gujja bagira oba baagala biyuwawa ndaba basonga mukikkirira tebakosa omwana w'abandi baasi ate kulwa omukozi omupya ali ku mulimu munaye ebyo ebintu kirabika mubiri gwange tegubyagadde munaye omubiri gwe byegusaana kale kasita sikini yange ebeera smooth nnyo I want my skin looking so radiant and njagala sikini yange ebeera ensufu ebitagambika. I can't wait to be on the beach with my man. Tusobola kulinda kubeera ku beach n'omwami wange. Bikinis, you know. Bikini ne gundi. Watch it. Mpola mpola. I can see you can't handle this session. Olabika bino ebintu tosobola bikwasaganya. Lwaki tebaleeta omulala nkoleko? Kumbe mutuufu yekka aliwo alina omukolako. Mukozi mupya akola ku muntu omu. Never took that stupid wife on a vacation. Atulira omusiru. But look at me. Manyi omumwa ogutasirika gwongera okunyiiza. But I have my way with things. Mbujoshi wange tatwalangako mukazi kwe yadde ku vacation eri okumpi naye nze antwala Dubai kumba amukolako na mide mukazi aseka asinika amanyo ajinika alowooza ensi nsanyufu. This thing doesn't feel right. Ne bino bintu biwulikanga ebitali bituufu nga bisiibwa. Uncomfortable. Mutuufu sirifo nkatebo. Legs, I can't move my hands, I can't mpulira amagulu sobola gasitula emikono gizitoye. Omugamba amaliriza. Can you be done? Wo muyinza kumaliza. Zinzijeeko naawe ebiwakisi. That's not a wax. Ezo si wakisi. What I used on you is a chemical. Ezo chemical. Nyabo katonda wange. Out of your mind. Gwoli mulalu. I mean, who wouldn't be? Kati ani mulalu kuffe? I'm Frederick's wife. Munaye ndi mukazi waffe. Your words, Frederick's stupid wife. Actually, mukazi wa Josh omuwumba tutu nga w'obadde oyogera. Frederick spent our hard-earned money. Oyo omusiru that will be saved. Naddira esente ze tubadde tusevingira ennyumba. To pay for your nazikuteekako mbwa kutwala Dubai. Ono yakajja amanye nti yamwalula ekonye. Tesiridde kyokka nokko neekonye. Do this to me. Mama tokinkola nkwegayiridde. To go close to yours. Sigenda kuddamu kusemberera bbaawo. Kulayirira nkomye wano. We ne banfudde omuzimu gwange tegulisemberera bba wa muntu. My Instagram, my TikTok. Ngenda mu blog ku Instagram, TikTok. Na nkwegayiridde. Joyce siddamu kwatagana naye. You know, you should be thanking me because ordinarily I would have
aimed. Munaye wandibadde oneebaza kubanga You're not worth it. nandibadde ngoba bulamu bwo naye tokisaana. You see, I don't have a fight with you. Actually sina budde bwa kulwana naawe. It's with the stupid man. Ngenda I'm kupaanwana n'omuwumba tutu oli eyakukwana. going to meet him in the guest house. Kati ngende musinkane mu nnyumba gye mutegese okubeera mu loogi onyumye oluzungu. Ayi. Enjoyed your session. Nyumirwa seshoni yo. Nyumirwa kamasaji ko maama. On your phone. N'essimu yo Not mine. kati yange. Also pick up your clothes on my. N'engoye zo ke ngende nzambala ennyume bulu. I'm done with her. Kawedde mmumaliriza. Good. I don't let her die in your spa. Gwe ky'oba omanya genda omutaase tafiirayo. Nze nkozi ogwange. Omukozi annyuse akola ku ogu. Kati waliwo asabirira singa nange kyaliwa nga mpangira ku kijja kyange nkyuka kyo. Ufa kinensi. Why are you die with this world? A heartbreak on me. Munnange. Heartbreak. A heartbreak. Mukazi watu yafuna heartbreak. Mukazi watu yakigwako. Agezaako bijjako tebyagala genda na sikiini. Bannange bantaase bamutaddeko supagulusi wax nyabo. Akakowekowe kageze. Naawe leka. Tubusobola kuwulira bulungi mikono gyange sigiwulira. She used on you cannot be removed. Ebiki byakoze bannaye tebivaako. Nyabo. Are you saying I'm going to live with this? Mugenda kubeera ne bino ebininkini ku mubiri gwange. I'm afraid. Ntidde munnange naye nga na mizungu. Annange bino byayagala. I do this pain. I need to see my doctor. Mutufu njaga kulaba musawo wange. Yeah, please. Help me with my clothes. Bambi kati mpa ku ngoye zange. I'm so sorry. Engoye zo siziraba. Find them all. Oba ozitaddewa? Your clothes. Ziriwa? You mean to my clothes? Kyogamba engoye zange azitutte. My phone. Bambi kale essimu yange gimpe. Your phone. I can't find. Wallahi n'essimu sina wenjiraba. Baamugize ebintu kati tasobola tunga. Nyabo. I just want to ask you. Mama, waliwo kye njagala okubuuza. Let me ask you. Kankubuuzeemu nnyabo. Anything. Why would Seraphine do this to you? Lwaki Serafina ayinza okola ebintu? Tombuuza nawe ebibuuzo byakimamba tuleka. Naye baaba kye bamukoze. Little me. Akaduuka kafudde. Get out there and look for something. Saba muyambe tebamutonnenyeza bininkini ku biti oba yadde mu kaninkini. Please just help me. Bambi nkwegayiridde. Please. Nyamba. Out of here. Nyamba nve wano. Be in Dubai in 3 hours. Tufuna okubeera mu Dubai mu ssaawa 3. Kale. Nzije nkoleko ogende Dubai nyabula. Agenze mukolako mbu bamutaasa agende wa e Dubai. Kumbe omukulu Josh bagambye ke bagende bamulabe. Yali eno mulooji alinze kikazi kye bagenda Dubai, kumbe mu kifo kya kikazi kye mukazi ow'ewaka yazze. Omukazi w'ewaka yamuguddemu era yazze oli surprise okundaba. Alo Unox n'akasako pozi bezityo ogamba oti obadde tonna likinga nkuba oluyi oba nkuba etteke. Alo yo njiwe like gana comment section sharinga akatundu akokusatu weekali wano n'ekyokuna nakyo weekiri byafulumye dda. Akuvije Joshke Films official. I love you so much my besties. It's me your boy Vijay Joshke. Salongo, a video of more value, the value created by both you and me, your own hands-made celebrity. I love you, my besties. Katukasinkane awo nyine tugenda okubeera nga tandika nga Josh Sabenzi bamuguddemu bamutegedde. See you in the next part.